Rukia, olina emyaka 23, oli Muganda, oli designer, obeera Kitio Close, Buwate Village, Najera Kira Town Council, Wakiso District. Mwena awamu muvunaanibwa omusango gwa kubbisa bisi ekikonta n'akawaayiro 285 ne 286 ak'okubiri ak'amateeka. Oli mu Charles Sipapa, Nakyemba Shamira Rukia n'abalala abakyanoonyerezebwa kigambibwa nti mu kiro kya 29 mwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2022 ebbunga Kawukuma Kenge mu Kampala mwabba amanyiddwa nga Arok Mul Jacob $42,900 ejja dola, amasimu 2 ag'omu ngalo iPhone nga ya silver blue mu kala ng'ebaliramu ng'ebaliramu 32,000 ejja dola, Samsung flat screen TV inchi 75 nga ebaliramu 4,000 ejja dola. Mu kaseera ako oba oluvannyuma mwakozesa ebiragalagala eri amanyiddwa nga Arok Mul Jacob ebyamuleetera okuva mu mbeera ze ez'okutegeera ku obuntu. Omusango gw'okubiri gwa kubbisa bisi ekikonta n'akawaayiro 285 ne 286 ak'okubiri ak'amateeka. Oli mu Charles Sipapa, Nakyemba Shamira Rukia n'abalala abakyanoonyerezebwa kigambibwa nga mu kiro kya 29 mwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2022 ebbunga Kawukuma Kenge mu Kampala District mwabba Mary Ateng esimu ye eya iPhone 12 Pro Max nga ya gold ng'ebaliramu 5,000,000 ez'Uganda, omusipi ogwa zaabu nga gwa 5,000 eza dola, chain eya zaabu nga ya 5,000 eza dola, empeta 2 eza zaabu nga za 5 eza dola. Mu kaseera ako era oluvannyuma ebiragalagala ebyaleetera Mary okuva mu ntegeera ye ey'obuntu. Omusango gw'okusatu gwa kubbisa bisi ekikonta n'akawaayiro 285 ne 286 ak'okubiri ak'amateeka. Oli mu Charles Sipapa, Nakyemba Shamira Rukia n'abalala abakyanoonyerezebwa kigambibwa nti mu kiro kya 29 omwezi ogw'omunaana omwaka guno ebbunga Kawukuma Kenge Division mu Kampala District mwabba amanyiddwa nga Ochol Ateng essimu iPhone 11 Pro nga ya dark green nga ya $80,000 ejja Uganda. US dollars. $80,000 ejja Uganda. Akuuma kakalimagezi ne kyaja yaako nga za $1,000 n'ensimbi enkalu $50,000 ejja Uganda. Mu kaseera ako oba oluvannyuma mwakozesa ebiragalagala eri amanyiddwa nga Achol Ateng ebyamujja mu ntegeera ye ey'obuntu. Omusango ogwokuna gwa kubbisa bisi ekikonta n'akawaayiro 285 ne 286 ak'okubiri ak'amateeka. Oli mu Charles Sipapa, Nakyemba Shamira Rukia n'abalala abakyanoonyerezebwa kigambibwa nti mu kiro kya 29 omwezi ogw'omunaana omwaka guno ebbunga Kawukuma Kenge Division mu Kampala District mwabba amanyiddwa nga Den Arokol akuuma akakalimagezi aka Apple kakabalirwa $5,000,000, essimu ey'omu ngalo y'ekika kya iPhone 11 Pro Max nga ya $5,000,000. Mu kaseera ako oba oluvannyuma mwakozesa ebiragalagala ebyamanyiddwa nga Arok ebyamujja mu ntegeera ye ey'obuntu. Omusango gw'okutaano gwa kubbisa bisi ekikonta n'akawaayiro 285 ne 286 ak'okubiri ak'amateeka. Oli mu Charles Sipapa, Nakyemba Shamira Rukia n'abalala abakyanoonyerezebwa kigambibwa nti mu kiro kya 29 mwezi ogw'omunaana omwaka guno ebbunga Kawukuma Kenge Division mu Kampala District mwabba amanyiddwa nga Abig Ayar akuuma kakalimagezi
ak'ekika kya MacBook Apple nga ka miliyoni 5, essimu ey'omu ngalo ya kika kya iPhone 11 Pro Max nga ya miliyoni 5. Mu kaseera ako oba oluvannyuma mwakozesa ebiragalagala eryamanyiddwa nga a big yar ebyamujja mu ntegeera ye ey'obuntu. Omusango gw'omukaaga gwakubbisa bisi ekikontana n'akawaayiro 285 ne 286 ak'okubiri ak'amateeka. Oli mu Charles Sipapa Nakiyemba Shamira Rukia n'abalala abakyanoonyerezebwa kigambibwa nti mu kiro kya 29 omwezi ogw'omunaana omwaka guno ebbunga Kawukuma Kende Division mu Kampala District mwabba amanyiddwa nga Maniok James ensimbi emitwalo 40 egya Uganda. Mu kaseera ako oba oluvannyuma mwakozesa ebiragalagala eryamanyiddwa nga Maniok James ebyamujja mu ntegeera ye ey'obuntu. You are not allowed to take plea since the charges against you are of a capital nature only tried by High Court. Temukkirizibwa kwewozaako kubanga omusango guno gwa naggomola guwulirwa mu kkooti enkulu yokka. Your Worship, it's important that we go on record. Good day, Big Nasa. Nasa Abu? Abed Nasa. Abed? Yes, Your Worship. Together with secondly, Abdurrahman from Uganda Joga Company Advocates. Apa and Luzira women respectively. Abavunaanibwa basindikidwa ku remand omwami Luzira Upper Prison, omukyala Luzira Women Prison. Married Jan 19 September formation. Tujja kudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omunaana ogw'omwenda omwaka guno ku ssaawa 3 ez'ekiro. Uganda versus Asimwe Rogers. Abed Nasa Mudyobole, omu ku balooya ba Mr. Sipapa, olwaleero bamulese mu kkooti namugulako emisango 6 egy'obunyazi oba robbery. Ffe nga balooya be ne client waffe atukonfaminga nti ye omusango tigwaliwo era amaintaininga his innocence. Amaintaininga nti omusango teyaguza. Bino byonna byakujeeteka ku muntu, birimu empalana, obutaagaliza n'ebyobufuzi. So ffe nga balooya be tujja kulwana tulabe nti afuna obwenkanya mu kkooti kubanga tulina belief nti kkooti yaffe egaba obwenkanya. Ejja kuba obwenkanya because bamukutte ne mukyala we Shamira, naye tusuubira nti mu nnaku ezitali zaawala kkooti zijja kumuwa bail. Kyenyamiza nnyo nti omuntu asooka claiminga nti abadde n'emitwalo 4 aga $. Ezo ssente mu za Uganda kali kawumbi kamu miliyoni 7 nezigwamu nga gwe waziteeka just mu mankulisi wa kitanda, wansi wa kitanda. Poliisi nerema okubuuza nti situufu ssente baazijjawa zajja zitya okubeera awo yadde nga ffe tumanyi nti bintu byakujeeteka ku client waffe olwo byobufuzi mwena byemumanyi ebigenda mu maaso. Ffe nga mutulaba nga ttiimu bwe mugiraba ererwedde tujja kuluma
n'ag'omubuto gonna tugajjeyo tulabe nti client waffe afuna obwenkanya kubanga tabeerangako mubbi era tabeerangako kondo. Thank you. Kati nga bwe kiri nti bamusomedde emisango minene gya high court mugenda kukola mutya okulaba nti mujjayo next move eri? Yeah, next move yadde emisango gya high court amateeka gatuwa enkizo gatuwa process ey'okuyitamu okufuna bail mu high court era kati ssaawa zino tuli mu kudduka okuva wano kutandika kubaga biwandiiko bimujjayo mu kkomera nga tuyita mu high court ya Uganda. Yes. Bamutaddeko aggravated robbery okumenya obwakkondo obw'okubbisa amaanyi oba okukozesa ekintu ky'amaanyi nagamba nti yabba nga akozesa ebiragalalagala ebyawunza be babbako ne batasobola kumanya nti bano bazze okubabba. That's aggravated robbery. Naye nga egisinga gye mumanyi aggravated robbery gibeera mu mmundu, guno tegwali mu mmundu, bagamba nti gwalimu okukozesa ebiragalalagala nga ebiragalalagala ebifuula omuntu okumujja mu mbeera ez'okutegeera nga kalifomu. Amateeka agafuga ebyensimbi tegakkiriza muntu kutambula na ssente zisukka mutwalo gwa $. Tosukka emitwalo miliyoni 3 mu nsawo zo awo wooli, ge mateeka gafuga ssente mu Uganda. Boogera mu Financial Institutions Act, boogera mu Money Laundering Act, n'amateeka amala ageekuusa ku bya ssente tegakukkiriza kubeera na ssente ezo zonna, yadde nga ffe tumanyi nti ssente zaaliwo kubanga omuntu waffe n'olunaku lwe bagamba teyaliiwo, naye ebisinga tujja kubyogera mu kooti nga tumudifendinga. As per now tulowooza nti bamulanga bwemage. Thank you. Abedi Nasa. Yeah, our client has been aligned. Our clients have been aligned before Grade 1 Magistrate, and they have been remanded to Luzira on charges of aggravated robbery, claiming that he robbed, together with his wife, $470,000, $429,000. That he robbed the said amount of money from some Sudanese resident at, is it Bunga? Where was he? Kauku, Bunga. But as you see the legal team here, we are preparing our papers to make sure we apply for bail for him because this court has no jurisdiction to entertain bail. But we are hopeful that his innocence shall be maintained by all the courts in Uganda, because there is no any crystal of truth in the allegations placed against him. We have a belief that justice shall prevail. These are just allegations based on political inclinations, based on individual interests, but not legal. So there is no criminality in whatever they are charging him or with. The charges are baseless, and we believe we shall defend him to the last. You said now you're going to high court right now. No. We are preparing. We are going to prepare documents, and in the soonest, he will be out on bail. You cited the law of financial. Yes. No, with the issue of the law, we all know that under international money laundering regulations and the accords or treaties, a person is not supposed to be in possession of more than $10,000 on him. And this one is claiming that he had $427,000. That alone is criminal. Although our client maintains, and we equally maintain, that he is innocent. He did not get involved in anything near the person's home. If there was any robbery, he knows the people who robbed him.
Gange nze Fiona ka China nga ne mukwano gwa Sipapa nnyo era ntwalanga muwala we nze mutwalanga taata wange anjagala nnyo obulamu bwe bwonna ate nange mwagala nnyo ye muntu abeererawo ka China n'ekisinga okunnuma mu nsi yaffe eno gye tulimu nga Uganda njagala kumanya ffe tuyisibwanga abali mu nsi yaffe oba tuyisibwanga abantu abatali mu nsi yaffe kunga tosobola kuŋŋamba Omusudani ave gy'avudde agambe nti bamubbye ssente miliyoni 42 golaba nga kisoboka bakubbye ebikomo Sipapa bbe essimu nga nange amakya nsobola okugamba nti ensi ennemeredde kaŋŋende nzibe ninga sobola kubba ssimu ate iPhone. Njagala Uganda eveeyo ffenna tubeere nga tukimanyi nti mu nsi omuntu yeetaaga obwenkanya okitegeera zekinsobola okugamba talina kintu kya muntu kye yatutte Sipapa ssente zaalya ssente z'emaanyi ge senga tegaali gamba nti ki yandibadde tayamba nsi eno mumanyi abantu baalabirira mumanyi abaana baweerera mumanyi abaana b'abantu abagenda otula wansi nga tebasomye nga n'ekyokulya tebakiina njagala wabeerewo obwenkanya n'ebintu ebimu bye boogedde ewaka wali amasimu ffenna batugulira amasimu tukyusa buli kika kya simu ky'oyagala njagala ensi eno ebeeremu obwenkanya njagala gwe nkubuuza osoova wano e Uganda n'ogenda e Sudani n'okolerayo kino ne batakuttirayo lwaki ffe bajja mu nsi eyaffe abagwira ne beeyagala ne beegulumiza n'okwegulumiza tosobola kuŋŋamba nti ssente miliyoni 42 ziri mu nnyumba ya muntu nga tewali kamera baleete footage osobola kuŋŋamba nti olina ezo zonna ssente naga amasimu ag'ebbeeyi nga tolina footage ajjeyo kamera aleete obujulizi tujja kukkiriza nti omuntu waffe kitaffe yakoze ensobi naye nga tewali ebyo tewali mazima obeere nga mukimanyi bye basomye babisomye ne babiddiŋŋana bya kisiru nti yakozesezza ebusi ate mukyala we yabaddeyo naye bannange ekinnumye ne mami neno Uganda gye tulimu banaye kyokka nga mami nakawere mukazi wattu kyekisinga okunnuma nti ensi gye tulimu yo ya bulyake nsi etaliimu wadde amazima n'obwenkanya bakolera kati bawulidde bo bamanyi alina ssente ajja bbawa kituufu asobola obba kuba abasanga bulijjo era n'abawa abantu n'abawuwa nga tolina kyokoze nagamba genda naawe weeyagale abantu abagulidde amamotoka abantu abagulidde amasimu abawadde adikasi lwaki tebasiima ssente Sipapa z'ateeka mu ggwanga oyo gwe babbyeko ssente gwe bagamba nti bamubbyeko ssente lwaki tatubuulira akawunti ye lwaki teyaziteeka ku akawunti gwosobola okuba n'ezo ssente zonna mumpeke mu nnyumba eno Uganda gye twatuuseeko omuntu osobola okuba n'ezo ssente mu nnyumba awo mba muzuulira nti waliwo obufere bweba nga seti nga bagisetinze Sipapa twagala footage kyekyo kyenyiza okubawa